Olunaku olwasembayo okutuuka ku kalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North, ekitongole ekirondoola ebiweerezebwa ku mpewo ki Uganda Communications Commission kyamamula omukutu gwa Pearl FM ku mpewo nga kibalanga kukola ebyo ebikontana n'ebiragiro ebyabaweebwa. Abakulu ku UCC balumiriza nti nga programu eyitibwa Mpulidde Kamenya eweerezebwa Suleiman Kalule egenda mu maaso nga 12 Ogwokusatu okutu nabo baali bakunkumula era ne bawulira bingi ebikwata ku kalulu ka Kawempe North wabula nga biseesa mu mbeera ey'obunkenke yali eriwo mu kiseera ekyo. Tuli mu kaseera ka kalulu, abantu bali ku bunkenke, buli luyi balina kye basuubirira, bw'ojja n'ebigambo nga tobiinaako bukakafu, tebinoonyerezeddwako, teriiwo muntu w'authority abikakasa nti ddala bwe biri, gwe n'okikubawo nga bwe kiri, ekintu kye tumanyi nti kisobola okuleetera obutabanguko mu ggwanga. Okunoonyereza ku byawulirwa UCC n'ebijinyiiza ku kyagenda mu maaso, wabula ng'ekiddako n'abakulu ku Pearl FM tebakimanyi nga nabo bafuuyirira kagala ebinaavaayo bibe nga bibawa essuubi. Eno ensonga gye twogerako right now nti waliwo okunoonyereza okugenda mu maaso, wabaddewo n'ensisinkano ne abarediyo eyo obba wabula kiki kibeetaaga okukola okuzza embeera mu nteeko. Obo bawayiriza tunatuuka ku mbeera egamba nti mukole kino tukyali mu mbeera ya kukkaanya butya bwe tuyinza okutambula nga tuba tutamba nabo mu nkola yaffe emirimu aba UCC. Olw'okubanga waliwo emikutu emirala mingi egirina programu ez'ebyobufuzi ezoogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga, okuggalawo Pearl FM kuleeseewo ebibuuzo naddala mu kiseera kino ng'ebyobufuzi byavaawo mpitewo bibindabinda. Tubuuzizza abakulu ku UCC obanga ekikolwa kino tekireetewo okutya mu mikutu gy'amawulire okusigala nga nnamwatulira wabula ne bagumya abantu ti bo kye baliko wano kwe kwetegereza biki aba Pearl FM bye baali boogera ku lw'12 March. Twetaaga nti no bannaffe abalina obuyinza obwo okuba nti bakasuka ebigambo eri abantu, nti baweereza ebigambo eri abantu, bali measured, bategeera obuzito bwa message gye bawa abantu. Tuweetaaga kuwa kintu kisobola kuleetawo insecurity mu ggwanga. Ebintu ebyo tubiteekako nnyo essira. Abakulembera omukutu gwa Pearl FM bagamba nti enteeseganya ne UCC zigenda mu maaso nga baggumivu nti zandivaamu ebibala. Nga bw'eri laadiyo ey'obusiraamu bano bennyamivu nti abawuliriza baabwe abali mu kisiibo ekitukuvu ekya Ramanzaani omukisa gw'okuluŋŋamizibwa abamanyi gubayitako buli lukya ng'omukutu guno guliko kufulu. Bannaffe bangi abatuula ddala community y'obusiraamu baba tusuubira mu bingi okubayigiriza, okubasomesa n'okuwuliza n'obateeka mu mbeera ddala ya Ramadan gy'otagenze maaso nakubeera nti tukola bulungi olw'okutaataganyizibwa kuno obutakwatagana obwali wakati waffe ne bakama baffe aba UCC. Okusinziira ku bye tulondoola oba n'engeri radios gye zitera zigenda maaso n'okuba nga zikola, nali sinnaba kulaba nti waliwo ekisasamaza newakubadde nti bakama baffe ab'oku ntikko bayinza okuba balaba nti oba oliawo waliwo ekiriwo. Babakozi ba Pearl FM beeraliikirivu okufiirwa emirimu gyabwe batandika okweyaguza olujjo. Ekyamazima mbadde sikifeesingangako nga mbiwulira buwulizi ku mikutu emirala era mbadde simanya nga ki kye bayitamu, naye olwaleero kinnyongedde ebirowoozo n'ennaku n'ennyiike okwongera okunakuwalirako bakama baffe abatutwala mu mbeera y'ebyempuliziganya. Radio Pearl si abasiraamu bokka n'abatali basiraamu bagiwuliriza. Kitukoze bubi nnyo naddala ffe ate abaweereza. Omuntu akuba essimu kuva ku makya paka kiro akubuuza ebigenda mu maaso nina tonna ky'oyinza kwogera. N'omugamba bugambi tusabire otuwe edduwa. Kyenyiza okubagamba kuba nange simanyi kiriwo, simanyi kigenda mu maaso, simanyi kiddirira. Buli ddakiika eyitawo nga bano baggale baba bafiirwa bya nsusso kubanga n'ababawa ebirango byabwe bakolera mu kufiirizibwa ng'obubaka bwabwe tebutuuse ku bantu be baagala babuwulire.